obulamu n'endwadde buli lwakuna mu Agataliikonfuufu ku Bukedde TV1 wokka. Abantu abasinga abatalina budde oba batasobola kuzaala nga bandyagadde okuba n'abaana bettanidde nnyo enkola ya salugase. Mu nkola eno abantu bano bapangisa omukazi wakati mu kukkiriziganya n'abasawo nabo abaagala okubasitulira olubuto ne bamuteekamu eggi eriwakisibwa n'abeera olubuto era n'abazaalira omwana oba abaana baabwe. Omukyala agenda okuteekebwamu eggi eriwakisiddwa amala kukkiriziganya nabo mu buwandiike ku ngeri y'okusasulwa era nga naye alina okuba nga talina ndwadde yonna. Mainly the issues with the womb can be that the woman may have gotten a problem early in her life and the womb was removed, maybe medical condition, or that later she got a complication where the womb cannot function normally. And so for that reason she cannot use her womb. Omukyala abagenda okusitula olubuto lw'abafumbo bano asasulibwa wakati w'obukadde 12 ne 18 oba n'omusobyo. We haven't reached a point where we get married surrogates, because that would involve getting the consent of the man and ensuring that he keeps in a monogamous relationship to ensure that this pregnancy does not get a problem. But we use unmarried single mothers, most of them. Abamu ku bakyala abasitula embuto zino betwogeddeko nabo batutegeezezza bwe bati. Nakasitula emirundi ebiri. Ng'omwomu oba? Wasitula babiri. Era sinza kugamba nti atulala nakola ebintu bino nti nafunamu obuzibu. Nina kyenkoza nzindireyo ku nnyumba ez'abapangisa. So neyimirizaawo siraakinga nti Omusawo omukugu mu nsonga zino okuva ku ddwaliro lya Bethany Women and Family Hospital Ruzira, Dr. Anderbert Gonzaga akunnyonnyola ku nkola eno. For a woman to carry a pregnancy, there has to be an egg, there has to be sperm, they have to meet, and then finally after fertilization the baby has to reside in a womb. Kagambye kumpi buli mwezi bafuna abafumbo abataka wansi wa 30 abatasobola kuzaala nga bandyetaaze enkola eno. Ku bano 5 babeera beetaagisa okufuna ababasitulira embuto. Kyokka ng'ate ku 5 bano 3 bokka be babeera basobola okupangisa omukyala okusitula olubuto lwe babeera beetaaze. We have a system to follow them up. We have a whole team that follows up each of these mothers to make sure that they attend their antenatals, they are eating very well, and that they pay attention to any slight emerging problem. Dr. Anderbert ategeezezza nti omukyala ono agenda okusitula olubuto alina okuba wakati w'emyaka 25 n'35 era ng'asooka kukeberwa oba talina kizibu kyonna. Most times we use women who have given birth at least once before, and they shouldn't be in active sexual relationship. We at least consider that to avoid the risk of contracting STDs. Ku Bukedde TV1 wokka.